Alright, set tandika butandisi ntandikwa ekifaananyi ate nate ate olekedde ntandika obutandikwa ku sinema kutandikidde bamaani Soul Films bebakuweereza entandikwa tutandika butandisi kaakati tukulowoozaako tugenda osinkana mu sinema yaffe ey'omulembe obeera n'omukyala naye nga ku lugambo kwatudde kaakati bw'ayitirira olugambo olungi bamuwabisa mukyala ekintu kino tujja okukimala bye tugenda okulaba mu sinema omukyala bamuleetera awusigaala ewaka kumbe mukazi we yatya era omukazi yatirira ddala ensonga tukulowoozaako bye tugenda okusisinkana mu sinema kugambye tutandika butandisi ku ntandikwa yakifaananyi alaka baasi tutandika butandisi maani Soul Films yekuleetedde bagaye musisi Dawuda ku kamera ntwasi Gerard nabera editor wako yatema ekifaananyi ntege maani Soul yakawandika nti nakadirectinga esinema etandika butandisi ekigitivi kutuli yajja kutegeeza nti Prose Mulindwa kwasiri Jerry Bosike ku screen nate nasali Jacinta takubuze mu itandika Fifi Bank sinda kasumba Fifi ntege esima mu itandika kutika esawu ya kalungi MAID yetutandise olwalere mu kutandika amaka gataladde ogalabira ku nkyo omukazi okeera nga ajja yesiba olusuukasuuka nga yefuula nga atambula ng'omunyamulengi tambula nga akunnumba amazzi agakimisa mpiiga tandika butandisi omukyala ono kiraka nti akaga yalimu tegaalimu ssanyu omwana takyagala munyiga akana kanyuga bukanyuza eri ennaka agisinda ebibumba byasiika basi kyava yita nalumansi anje tereera nje nkuwa ebibumba naye kitaawo musajja we kitaawo yanfutuba singa nina gye nkugaba nandikugabe nalumansi ye mukyala mu maka kyava akyuka ku matama kwasimbya kyava nga nalumansi omanyi kigenda okunnuma okukusuula mu maka muno akasajja ngenda okakusuulya kaketaawo kanyiwa nanga naye kasita okuzeekuza emu namu nalumansi ojja otandikirawo ensi y'obulamu ama omwana muto bagamba ebigambo ebikudaaze okimanyi nti mwana wange saakumanya okukuzaala mu musajja ono musajja taamuli atunda tyamuli saamanya kale ekintu ekyo kinnumira ddala ku mutima ku mwoyo ku kitudde kale no nalumansi esaamanyira ddala naye kitaawo yanyibwa tutandise MAID esinema yaffe ku HGTV kaakati obudde ng'obwenkya kenyinga avaayo wana amanalumasi manalumasi kazi anziramu nga yayumbye jjo kazi lwasiisa ebibumba lwakambuwala genda okole teri kyakulya tetunakuteerako kyayo wano genda okuboodayo tonakyoga akugyisadde ki nkugenda nti wali biyumba omusajja abeeredde ki lwoguza ebibumba lwotuula kibi kazi mfutuba bufutu by'omukazi ngula ebibumba mugampe ku bibumba fazali yampe lipadde kabuuyi omusajja wattu ne kabuuyi tebamumuwadde ekintu kino kyaluma kenyi omusajja atunga akwata booda ye ebibumba akuna genda ku booda onooli eyo mu maka omutali mirembe ovaawo nga tonywedde kyayi yagisamba etandika butandisi ku HGTV essanyu lyo todandikombako mukazi anyimidde ddala ebyumba byange byendaguze ojja kulya ku mwirwana asiriwala
Kakati otujja tudda side eno. Abamu baseka, abalaba otunanga gamba balwadde entunuka, abagula emboga bazigula. Anti kaduuka. Anti mudala nga ava. Nga munyirire yannaye. Ffe tubegomba. Iyo omusajja wagamba atya? Ani okimanyi tubegomba eno? Nze nabulwadde abasajja ku mbalabe kwentudde. Sabuya kalungi. Ate ojjako nemya naawe okuwula emboga zo kuba ngenda nkubuulira eby'omusajja. Omusajja omubuulire waki? Nze nina omuntu gwempulira gwensinga okwagala. Gwelindako. Kyagala kutegeeza oli omusajja. Sakubuulire. Naawe asooka gw'owuliriza ebigambo byange. Namukuwadde mu just. Nja kukuwa akasajjako ojja kawunyako kawande. Bannange muri amayumba nze nkubuulira. Pulosimu lihindu ageeka. Kyava mugamba ojja okummalako emirembe. Nze omusajja gw'oyogerako yanyiwa. Singa nani nsobola okumwegoga nandi mwegose. Okyava mugamba nti omusajja gw'otegeeza owa piki oli gw'oyogerako. Tosobola kuva ku musajja omugagge yeekoledde ssente zo ebyevuga abeera mu kikomera ojja kuwona awumane mu kyawo. Kaakati omusajja ante gwe yalina mu maka yali musajja mugagga. Naye nga awuli ante y'omutima guli kuwa booda. Eno y'ensi n'ebyayo bwe bufumbo bw'ennaku zino. Kaakati ono yakyewuunya. Yasajja abagagga baanoonya ono baasuula. Wamunobesayo munobeseeyo. Bannayinza njala nkubuulire. Oyo musajja yankeeta nti njala nkubuulire. Otulaba kubeera nga tulinamu ssente. Emmotoka tenyampa. Omusajja yakunukira. Alina byabulako nze kankutegeeze. Ngenda ne Makanga. Kakati yagamba nti Makanga owa booda ante yekwafiira. Yo omusajja omugagga emmotoka teziyamba. Terompe n'emboga nfe wano. Kuba kati nkulawo yonjogerya ku Makanga njokunyiiga ndeke n'emboga zo. Nondekera mboga kwate munnaye. Teeka mungende. Ngasiya. Njogera ku Maka. Kazooba kabaka mwanga. Ai! Musajja omukazi afiira ku Makanga. Twakiraga omusajja omugagga. Kanze mumpe. Ono yakyamwewuunyisa okubeera nga omusajja wa booda muko omugagga gwayagala. Ana akaseera nketolodde. Bwakya kunkya ono ye mugagga oli ye mukyala. Agula ekyuma. Bebi jantuyingira eggaali. Ndeka twale. Omukyala bbaawe tamulabawo. Naye nga ssente bwe zirigulawo malizawo. Mukyala kyokoze si kirungi okungira otyo nfutubba. Nanyigalimo oti n'amuggulira. Essente weeziri naye omukyala taagala kumanya amulala tyamuli. Okola ssente zo n'ogagala ng'omukyala tabirabawo. Alina omuvugo omutwala ku mulimu amusule mu kaduuka ke asobola okuba nga yeeyongerayo. Naye ng'omusajja ataatunula nnaku yadde wakwadde ng'alina emmotoka ey'akabi. Omukazi akolekawo n'agenda ku mudaala gw'owa capati ye nga gwawulya gwafa. Kyekigambo ekiyitibwa omukazi. Katono ye mukyala Makanga tumulengera gyazunza kadde. Era mu kuzunza kadde sayidi eno waali akadaala kitwandise nga akaduuka ngeri ya botiiki n'aleeta kadde emulinga kakutiya. Omukazi ng'anyirira aladde n'agiyita omukazi kazi kazungu. Kati munda mwalimu akato bakayise Intege Shafiki ageeka. Kyekava katunula eruuyi. Mukyala Makanga wuuno Fifi nakasumba Fiona. Buli kimu bannange obeera omwavu buli kimu okyegomba otunya buli kagatto ng'oyo akakujaamu. Kugamba omwavu omuntu akuyitanga omwavu omwegayirira. Nonga n'ensonyi wafazali nsalaako erinnya ompita omuvu n'eri obwavu tolimalayo. Kakati ande kyakoze kisaawa eno yennyini. Azze omukyala ono eyali yeegomba Makanga. Kale nakuleetedde ebyakabi n'osiima. Pulosimu lindo agiika. Naye kano ko nga kafaanana nga Kafalansa. Ndaba amaalo.
kumbe oli amuzimula mwe atyamuli kati obulabye bwonna olabye nga tozironda tomala olondawo zaawo ki bakologa okulonda naye ndowooza kano kakajja kano kapya fashion empya omwana simu nakebera akaana omwana ali ati omwana yandibadde mulungi nemakanga lwerumba olututta ndaba kufaanana bali baize kankubuuze makanga gwoyogerako ye ki makanga agamba ki makanga bikennyo byagamba naga nkubulire makanga mpulirako makanga kulabako ng'oli awo naga mukazi munnange kyenkubulira asajja bennaku zino akolako ng'otudde kumanyira kati angezi ngenkuwa sembona ogenda viira makanga nange eno eno nange nkyamuka kugafe tuli bulungi byaffe biri fayini kapito sirina naga munne nantambudde nenyina nentandikirewa mukyala munnange ezibuka amaaso viira makanga kumba amwagala ne bannaye kati natandikirabwa nali agadde empeewa amakanga n'omuwulira n'omutunira nga nobulira n'amaaso gakuluma wekankuwulira amagezi webuuze ku nsi oyagala nkuwa amagezi agasinzire w'amakanga va mu kulonda obugatula bakadde ekulinga kaddeeya negwe obwonga otambula weewunse kaddeeyina lwa kugisimbako bijanjalo olwa okyali mwala muto okaddidde w'amakanga makanga yantama nayo sina kyantandikwa bwenvaawo isweya nanga nze ndayira singa yenze nali kwe makanga mufiira nayo engoye namuga nti abasajja b'ennaku zino tetukyabakwasa kisa omusajja wakumanyiira onuba oli awo guluna amaaso bakulinga bituli bya ddiba kulinga mutuli gwa kiswa vewa makanga wegendezanga nnyo omuntu akuwa amagezi sooka weebuze lwaki agakuwa ayinza okukulengeza ekibi ekyolimu naye ng'essanyu lyakyo takikulaga n'aleeta akadeeya kagomesi kadde kati kiyakola wekujjayo akasimu yalina mikwano gye gyamusuubizanga emirimu ku kibuga ngera nga nti oyingira ekibuga oba omase ng'akubira naligwa aye muli mutye tubonaabona kubonaabona kukaka wetutuddeko oza tukyalina emirembe ono omusajja makanga nanga tuba makanga ku nnaku kwetutudde osobola kunfuna ku kicuba nekuba kulongoosa kabuyonjo yazikola agala agenda akola sente aveewa makanga kubanga makanga yali mwavu ng'avuga booda tamulabamu kyamakulu bazimba akayumba talabakola nki eri balina tv zikabaawo mukazi banne mukazi banyirira yalaba nga atanyirira kati akubira mu kibuga bazaalwango bannakatyompe kyokka gwe omwana gwokimanyi bwenyamba ekintu kimu n'onfunira nanga kali mu kibuga nzimba mumasi ayagala aveewo amakanga agenda afuna omulimu gwonna kubanga mukwano gwe yamugambye makanga amuviire yali omuka omugagga ebintu vice versa obeera n'omukyala ng'oli mwavu ate ng'olina abakwegomba abandi badde abagagga ate nga bakaabagagga babba baabwe bo tebabalabamu makulu era kye yakola okuva ku ssimu yagala talina ngoyi nga gyateekamu engatta eri kakoboza ng'akwata akaana ke kitagwe tugende kitaawo anfutubba wana kumbonyabonya kwatudde yakatwalira ku nnyundo mpitaako ng'akwata mwana atwala engulugulu paka eno efirimu yaffe etandika butandisi nanga nga oyagala kuzanya ekinagyo neky'omulembe namba esimu ngenda gikuwa yagukira wakakiga we ndiyo ko kakiga yembadde nkusa onsigaze ku mwana ono nalumansi bambi onyambeku katono ngenda kwangwayoko nyowe tuliyo sina mutawaana kakiga ng'asigaza omwana ng'akaga ngenda kwangwayo ngenze kuleetera switi kakiga bamugaa nti obadda nkya nga bufuuka enkya luli juuzi nga twolekera ekibuga mukama makanga ayingidde ekibuga katudda ku eno anti owaye oya kunywayo ki anti
mulina ku buyumba awo tusobola kubanga nkolera ekikolobero mpulira nyamulingi oyakukola ku kikolobero olina ku buyumba awo fukidde njagala mu bwangu amune tulina wali akayumba kamu ke kasigaddewo ak'ebiku n'okatwala mbadde sagala kalabiku tulina sobola kukola yakikolobera mu bwangu ye muka omugagga genda okanterereze sobola okunyiga ebiko ebyo biriwo omusajja gwengenda ku ensonga gyengenda okukoleramu si w'amaanyi nnyo naye kankikola ekikolobero kiggwe nti kale nnyabo anti twesse nalukwaga ageeka kati togenda kufunako ku kyakunywa nkwongeramu oba nedda agala mutererezeyo akayumba akole ekikolobero ensi etye mukamugagga yangu tereze gadano galinda omusajja yagenze kukola esente weeziri mukyala wuuno alina okugulu yakukuba fira tunolinda akantu okola ekikolobero ekyensonga gwe kambonyabonya yamaze ogamba mukamunaanobe kati ali eno mukagadeni alinze bawooli makanga njagala makanga ono lwaleero pozi nga sinze nampiima nja kukikola ekikolobero nkimale nkiwunziki mukamugagga alinze owa booda awo owa booda tajja emirimbo awo yagimuweddeko owa booda tatuuka yensi mwe tutambulira obeera ne sente zo naye tezikugasa ng'omukyala atambula amaguka bamutegesa bitimba kati akasimu kajja kavuga makanga halo makanga yenga tutuuka makanga talimu obutajja wanje tojja nkulinze tojja akakola ku kikolobero omanyi oba tonna bakikola totufuna mirembe naddala ng'oliko omutima ogw'obwa sitaani yingira mukageeti wano mukagadeni sente kakajji paasi otegedde waawo ye yangwa nonkolinze yingira yangwa naye makanga mukamugagga ayagala kola kikolobero sigenzi makanga ngaleeta otwenyi muli mutya ntege ishima ageeka amagulu atambula wogola oyinza ogagawogoka kitege ngenze n'ensonga mbadde mpambana boda bwefa bwengisamba bweddamu bwetokota bweziramu enjikupa omugere bwesikira ngajja tuyiriba bazama bakanga oli ontya tutambula kikiba naye emirimu gya boda gibabonyakonya bazayana omuntu nakulinda tubalinda ye nga naffe tujja kayoliza otya ayagala sitaani yakoyi bana omuntu nakulinda mu makanga omuntu ajja okukoowa kale twagala okubagamba ebigambo mube bafutubbi fanteno tulinda kale okutulumya emitima si kirungi nga kyavamuga omanye ensonga za mukyala zasinga okubanga mize emibi kwatudde ntegeeza mukazi wa saayaya sikyamanya ogambye ki omukazi wange sibulya nkuwa saayaya nanga ndi mukazi wo kasitoola nga abeya fe tukusaasaala emakanga mukazi okubeya kwatudde linda mukazi wange owange mama nalumansi omuntu akuyana akubula ebizibu fe mututunulya bubi nga tutulabayamba okubekuula ku bantu abeesibyeku ensembere nje nkubuulire anti bwenjogerere wala oyinza obutampulire bulungi ngaasembera obadde ogamba mukazi nze nga amakanga singa ojja nnyo mukazi woasa yaya owayi mama nalumansi gwe kaba oba kabakko
Bade sikimanyi mama Nalumasa asayaya. Nendete ebintu. Naga ndi omukazi mmwe buli kiyitaaga. Atandika atya okubanga asunga. Makanga ntugenda tubagamba. Kyokka temutufaako, tubataasa. Kikyotala Maka. Makanga? Mukamugagga kale tufaayo. Maaso g'omuganda gabeera mu ngalo kati oba maaso g'omuganda olabe leka. Kikyante. Toli muganda. Ekintu kukyangu nnyo nkutaasa ku mukazi ne mukazi waasaya Makanga. Boda kuzungira nsobola okuyamba kubanga banga mpeezi wera. Ni boda jovuga. Boda nsobola ogikutaasaako. Va mukabadda mukabako. Nja kugikujjako abakozesa mukwe special. Afadhali gulire empya. Okakasa. Oga saa kunguya boda empya nze. Ye. Ozanya na mulire byanda lyocha ojjo dikwata kuwulire. Mukomugagga ng'atandika okukyankalanya amaka ga mama Nalumasi. Yatadde mukyala mama Nalumasi ebigambo mwennyini asuule Makanga. Kumbe ye ategedde ku bulinzi ngeri ya mpologoma nkadde. Kakati akaseera keetolodde. Tuddako ewa Nandijja. Ng'amaka gano galaka nti mwalimu ku ngeri y'akatooke. Ettooke naye nga mama Nandijja ono emirimu yakali gyagimusukkako mukazi wattu. Kubanga ebiseera ebisinga abaana be baabeeranga ku ssomero. Bamujja Sinta Nassali ageeka. Kina Uganda kitulaba. Naga bwagala okukizanya osobola okuba ku 0709 471 462 kuba kati abaali awo nga bba munuulo atuuse munuulo. Akati ono si mama Nalumasi. Effirimu etandise. Nkyala ndaba mukuwa. Kale nonanga nti emirimu gy'okugikuyambako. Ngyokukuleetera muntu anakuyamba ku mirimu basi. Guess what? Yatebereze ki? Ndeka maliza na minuulo nawo osaagasaganya muzeyi minuulo. Kasiri John Bosco. Hey, which is on bad? Ngaga ntaina kyamuleetedde ki kino. Omukazi. N'akyuka. Tano anti. Gwelinda. Soko olinde kyala muzeyi minuulo. Ogambye okoze ki? Okoze ki? Mukyala nkuleetedde awusigalo MAID. Kigwanga nti okoowa. Mbadde ninga kankuleetere MAID bamunfunidde. Oyo MAID taakole. Eki? Minuulo. Ndaba omoko MAID. Na MAID entumbwe MAID atulanga ttungulu ntunutu. MAID. Wama yingiro gyokola emirimu. Najja yenga tokakoboza najiyingiza. MAID. Mukyala. Nandijja. Wanga emirimu gikumenya. Pressure. Linda. Simanyi pressure kwogize. Pressure ogijjeewa. Nga wangamba emirimu gikumenya. Mukyala bamuleetedde MAID. Pressure nemukuba. Pressure emukubye. Effirimu etandika butandisi. Mama! Oyinza otokuleeta omukazi alinga entuntunu. Mukyala. My dear. Mukwano. Know very well that I'm weak. Okimanyi bulungi. Mba nkooye. Chokoje. Leo no fuso. Baby. Mukwano. N'atangaala. Jango yingire mukwano. Olage MAID emirimu egy'okukola. Bayikuyinza okuleetera MAID ng'akusinga entunula. Ekintu kino kyaleetera omukyala okufuna kamunguluze. Gwe. Minuulo. Olage MAID naye emirimu. Minuulo kinkoze. Jangu naye mukwano baby. Katago. Minuulo kyonkoze. Ogenda kikwasaako ebiri omukazi atangadde. Waliwo omuntu gwe bakuleetera bannange. Mulimu figure eziteetaaga kwa MAID. Kale. Nasoma olwana entalo. Nandijja ng'ayingira. Ingira. Olage MAID emirimu. Effirimu etandika butandisi. Kaakati. Akadde okwetooloola. Naga ngoyagala kuzannya kina Uganda eky'omulembe. Oyinza okuba ku 0709 471 462. Oba osindikeko message ku WhatsApp
omanye bisingawo. Maid atandise ebyokukola. Ali wana emipiira. Bano bakedde nkya. Bagenda kukola maid. Kyala agenda okulaba. Kwanso kunkwateko yani nanka ni sawuyu. Mumacha. Kadde tuwali yedda. Tetulina kadde na mcha. Tulina okugenda okubanga tukola. Manyi tulina okunoonya ssente. Kumbe omukazi owulire bikyalemedde ku maid. Okay, banza we. Minulo ngasibe saati ettayi. Yeno teyefiira yamanyi kye yakoze kya makulu kumbe kyanyiziza muntu wa bulijjo. Gwe, muntu wa bulijjo ki? Muntu wa bulijjo. Kumbe emipiira gino. Mipiira. Giteze emisumaali. Oli otya? Omubuuza. Okay. Misumali kumbe jikanudde. Mchala. Baby. Wasigadde motulo. Asena kade. Twazukuse onabye mpulanga kyabo nguto baby. Kati ojja kunsanga ku mulimu no. Bogenda kuddayo kwebaka simanyi kutangazanga girasi. Sajja nga asimba ntaya lisiba tyamuli. Kumbe tamanyi tyanyiza omuntu wa bulijjo. Nandijja. Nyabo. Anji. Wetunulira olabe bote ofaana okubeera emipiira gyonna giteze waya okubisa amasanyalaze weyagala nkubula kyekala kinti tusobola okubanga ojja mu maka gange okola obwa maid omuntu atunanga ettungulu owefudde entunu tukumba emipiira gy'oletaano mwakipulaninze walonyiza amaka amalungi n'oletaano emipiira gy'oteze ebisumaali njagala nkubulira omusajja wange tojja kummanyiira kati ono omukazi yatandise okufuna endowooza egamba tayaka omusajja alese mujjawe mukazi wattu yakaaba munagambye mulimu figa ezitakola bwawo sigaalo okaaba kyotungira bwekakabawe kaloola otunula otyo kumba oyambala byoyambala byebi lina okuba tundi omusajja wange tyamuli Jacinta Nassari. No matter what you do, he's my man. Oyo musajja wange. Kankubulire. Tojja kwenza nyaka kadionze jana nkubulire na makatu agafubaganira ne bba wange twafuba na nkulaba. Pesa oyange. Yino mama. Basi. Sijezi ngenze omwana wa Nandijja. Linda. Toja nakade. Sina kade nazirekayo ambange. Have I had? You said mommy. Nze nyoko ngambye ndi mama hu. Nkufana ndio kuzaala jine myaka gikuzaala. Yogera kimuntu oli mujja wange tandike entalo z'abafumbo. Musiriwalirako. So tena wewe hapo. Toja nakade. Ngane wakakade nazireka najja ndeta misinde kwata awe nsawo katika nkufunire ebikujamu osiriwala. Tegane emipiira kumbe misumali ko tadebanga girinja ko gimufupite. Kwata kade. Funa. Kakati mulira. Wow, beautiful. Ogenda kufaana bulungi nyongo yambadde akade yakagomesi. Oyinza okudduka okubonyezibwa n'obuuka mu ntamu n'ogwa mu kyoto. Era gy'ofuna omulimu ku kibuga n'aleka bba olwa booda. Kakati antagudde ku ntalumbwa. Nanga atogenda kwambala ngo ezifaanana ze nyambala nga ndi bosi wo. Gwe mulungi maama obigula. Oyidde okundeeba n'apiringisa wuuyo. Si kirungi okubeera nti figayo egwana kubeera mu kalina n'opangisa akasiisira. Omwana w'obuwala oyo gye yatuuka yasanga nannyinimu. Kati akasala nkeetolodde. Nkugaya sinema ekyagenda mu maaso ekigtv ku ssanyu kutubeera. Lwakusatu kansolingi. Lwakutaano savisi ya bunabbi. Kati Sunday service ya mafuta. Yali akuba basi. Hey. Najja. Nikanya. Hey. Oli ali kasimu kumbe yanyiziza dda abatuuze.
wajja kuosa wajja kukuba masimu oli ku baana bange bwesengo yemukola kyema kino kibutika amata bantu batuyamba ku MAID ayambwa kikuwa masala omukyala tufuna tosasula ekyosanyire abaana bange mumpiteko munda gasiya bulolo MAID ayambwa wajja kola wajja kozesa taddangamu okozesa abaana bange ngoye ku bulungi bwekitudde nyine kigenda kigira obubi munda gwe mugende munda eyadduka okubonyezebwa yagwa miwunyu anti MAID kati mukazi watubukedde nkyasiimuula gomesala kajambadde mulumu teyakiwudde nti oli amwagala nakola ki asiimuula ayonoona najja nanyinimu oli wakusinga obulungi si musango laba ono watunula gyendi ani nnyoko pita maama wo nze kuzaala ndetere essimu yange osiribola yino mami Nyobodde okola ki okuva ku lwakyo? Wakola kye mulimu ki? Simuula. Kuva ku makyo wedde osiimuula busiimuuzi can you imagine? Osiimuula. Ate bye osiimuula n'abalala be biddugala. Kale omanyiira. Simba otika amatama. Kakiringa guleeda. Oli mukazi tulo. Oli wakusinga obulungi si musango. Naye n'okubeera nga oli benzi n'ogenda n'okola mu maka ga tipa oba aga loole kitegeeza nti gwe oba benzi yo tagimanyi weeyina kujya mulimu figa ezitakola bwawusigaalo nakagenda olongoose kabuyonjo bangu twala ebikookooma atwala ebikookooma kati olagawa njabo wano olekedde wani okusiimulawo ogenda ozunza embaliga ku mbaliga kwotudde nyini omanyi nti tolina mbaliga Simula, nekifutupa. Wafumbye kyenkya. Tosobola kubanga nzi okusinga tunakugiisa kyankya. Ogwakuleta mba sigulaba. Oyina pulaani B. Pulaani B onjagala ogimbulire. Ntegeere kati simuula. Kati omusajja yawulira n'azuukuka. Ajjana nnyo omukazi. Yakuba wano entwe. Ayi omukazi n'amutunuulira sebo gwe simuula bamukutumya bangi kyawa gwe omusudde n'omusuula ng'atunuulira gwe laba obuzizaako emirembe naye maama nakijopa omukazi gw'obuzaako emirembe omuwolereza omutume emirimu 10 mu ddakiika emu akole ki aleke ki kuba mbadde neebase nempulira nga omukazi kugamba omukutte ng'ekintu ekitagasa kuga wavudde mu kubonyabonya otulugunya ntulugunya omuntu nakuleetera omukozi owummula omuleko akola emirimu gyo naawe okola egyange nkitegedde ssebo ki bulijjo nkitegebuuze nkifunye kumbe wandeetera mujja wemugambako ng'oyomba omusajja yawunga bulijjo nkindi mu mutima nga neebuuza omukazi atambula abigula omukazi yanyirira ng'ettungulu mukozi waawa gw'oleeta ati ng'anyirira amasajja g'ojoga munuulo bamuyina sebo ogudde kumbe obadde oyingira magye oyinga agala okukuba tageti ayagala omusajja gwe wefudde akagwa kagira akava ugira akava sebo obudde ozi oswakidde sinakuswakira ku mukyala daba wootuna buyo oswakidde buyo olabi omukyala jesiti nzize kugamba ku bya mukozi ate ngamba nswakidde
Kyekikusudde kava olabe tageti tompayiriza zinaba ngeze nipulya nga muyomba ninga kanje ntasa olutalo ng'omusajja obadde olaba bakola kibuga kya meeya entebe ya meeya gye wadde okusuula kava naye sinaba kubeera nga kintu kinswakiza nkindese mu kino omusajja avudde swakidde nkulabye ekikuleese okugwa kava ku kizigo ozizogasibwa n'akogga nyini kaŋŋa nti kaseerera mu kabaaga malibu gakalinga amakunye gakalinga sitiruwaya kasaja kagwa kava nyini kalabe kagudde bubi nikakupa enkoona kanyini kadde mansiriiwo mukyala ensonga ya maidi kati njitadde kumpayiriza ndi mbadde mu kava nga njagala okulengera entebe ya road mayor angenda omukazi owayiriza fana eri olugongo kulinga omutego mukazi makya agenda okukola nandijja bwakakola mirimu emeka ane maensimu ndolwa nsima kaweyo kati ndi ku lujja n'olujja nalwo balumusiimuuza beiti simu lyoli nga tasiima ajula kuddamu n'avuluga bw'ettaka atambula agenda ku mulimu bayakedde n'agenda naye erinda kyaka nakisita nakumaliriza nadda waliwo baketi baasi yagayiwa mukutu okusinga obulungi si musango wabula ono omusango yakola kwe kulungi bw'ennyanja najjasaba obwawo sigaalo kazi wato bamuyira olweje lw'amazzi nga lwa kitaba ante ekitaba kyakadiba boosi n'agenda era kyakoze kwe kulabira dda nti gano amakata kyasobola gabeeramu yejjusa ewabba gye yava emikwano gyambuulira nti agenda atandika emirimu emijja kumbe gyatwala bbaawe bana yabirowoozaamu n'amanya nti asobola kubeerawo bavudde mu kumubonyaabonya kati bamukunya kino kisusse ku nnaku era kye yakola mukazi wattu kwe kukwata enveera ye yajja n'akaveera era asazewo akwata enveera yagenda talina kintu na kimu kye yabba tajja kusobola kuwola omukazi engeri gyambonyaabonya amapaana osobola okunoonya emirembe ate emirembe n'osanga nteeru naye katonda teyerabira mu nsi muno kye yakola ekibiga okusuulawo omusajja eyali ambeereddewo ekigitivi esanyiri kulitandikira kano nga wayise emyezi tulengera amaka amagebbeeyi nga gattegula katonda teyerabira okimanyi nti maama nalumansi yafunye amaka situmanyi oba yajja atya naye nga tumulengera amaka ga bbeeyi baasi ekuba omunaku tekya oba bamulonda kkubo teri amanyi bamuyise nakasumba Fiona ageeka oba Fifi Banks sosoni mwantafa yafuna amaka egenda maaso era nga kirabika nti amaka gano mwalimu omusajja era nga ategeka engoye z'omusajja ategekera mwami kitegeeza nti bwamugobera eri yakwatira enveera ye yasimbula waliwo omugagga gwe yafuna katonda teyerabira mu nsi kisinziira ensaba osaba otya kugamba wekiririzaamu otya n'obutagwamu ssuubi tugwangamu essuubi mu nsi muno naye si buli katukalabe yegena mu maaso ng'agwa mu bintu bya musajja ng'atandika kwekekekya
anga ino otwenyi tumulinga tyamuli tandika okukebera alubamu ey'omwami alina famire nene kyaka basinga abe kabubondo nasiramu nga yeekejja mu bintu by'omusajja omusajja taliiwo maka manene nze nimalangwa ku kyapa wano afazani ndaba ekiramu jamuzali omwana jamuwakatu ntandike yeekebera maka gali mu bwomu wanti waliwo landiroodi agenda konkona tasuubirayo yadde omugenyi yeekejja emotoka yagigula ddanga kati naboname ne pajero tasuubirayo abanja gano si ga bupangisa osobola okuva mu kasiisira n'ofuna goloofa yeekejja jamubuuza wamuzaala wa ayagala okumanya omusajja ebimukwatako maka manene teyasanzemu yadde omuntu yadde omwana sooka nga weebuuze ennyumba eyo gy'oyingiramu amaka manene amafuge oli teyayagalanga kuwasa oyinza okubeera nga oyagala okumanya banne nze nja kumwagala singa nga nampa ebyapa yawona ennaku yowa booda yafuna amaka manene fuge agenda maaso n'ebintu by'omusajja ye makula kuba kubita kwemakula kweronda ayagala ategeera omusajja ono buvo n'obuddo kubanga tamutwalangako waabwe ajja kuntwala nyankubule kuba bajjajjawo bonna mbalabye ne bakkojjaawo si ono sisengaawo ono ojja kuntwala iwe maama nyabo bumba amakamuno mwalimu nanyinimu waako omusajja yali yatta omukyala w'omumakamuno akati nanyini maka awulira nga akyageetagani yakulese maka gange mama nze nfunde wowe waliwo empungulutale mukirabire empungulutale ebula empungulutale ogayingiranga ogenderera amaze okulaba empungulutale egenze kumpe ageye empungulutale mananga omutima gukomyewo maigodi katonda yebale kumpe empungulutale agenda agirinyirira empungulutale agenda okukabira oli ekirigondagonda buli ekigondagonda kumbe nanyini maka kyageetaaga oli bamutatala yagenda oyingira mu maka sooka nga ogeebuze nya omusajja eyazima nga yeevuga omanyi emmotoka gye yakijja tudde eno ku kyalo natyole kakati maama nalumansi kyakoze kwe kutambula nga dda ku kyalo anonye bbo wa booda natyole wuuno kwe ku kyalo eri biganyi byalemye butiko bwakonye teri kuteekako bijanjalo saze wadde emabega natyole mama ndaba obasiraba siigwa mama nalumansi wabulira wanti twagendako munaye okukola nebiganyi yanakuziika twakwewunya omwana wo nalumansi naafa notajja kuziika mukazi gwoyina ttima ogambye eki omwana yafa dda n'okumuziika omwana twamuziika ogamba nalumansi oli oba owange owuwe nnyabo tewabimanyi tewakitegeera mukazi gwe nga twakunonya mukazi gwe twakunonya sowo yafa dda nebbaawo yawasa mukamugagga omwana we yafa twakwewuunya okuba ndi mukazi gwe naawulira empungulu nawulira kamunguzo w'empungulu bana teweewunza mukazi gwe oyina ettima twakuwulira nti wafumbirwe ku kibuga mukazi gwe n'otaziika mwana wo twakutya era twakwewuunya ffenna yagwa mpungulu kyekyaddako mama nalumansi nga bamuyuulayuula ekigitifi